Sinkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuuliza we bali kwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV agava e Congo agava mu Democratic Republic of Congo gatiisa gwe omukwano gwange ali eyampuliriza. Abayekera ba M23 abaakoze gavumenti yaabwe empya basuspendinze bagobye government services zonna ezibadde mu kibuga Bukavu. Bazigobye zonna okuggyako ne balekawo entonotono ez'enkizo eziri essential. Abayekera bano aba March 23 movement bazije ne baleeta ensonga eziri temporary oba kiyite nti baleeseewo temporary suspension okugobwa ebintu ebimu naye nga kwa kaseera buseera. Services eziri mu gavumenti naddala eza state employees ne ba officials ababadde bagavaninga ekibuga Bukavu babagobye mu buvanjuba bwa Democratic Republic of Congo. Lwaki kino kituuseewo ng'omukwano gwange ali yampuliriza? Ku statement eyafulumiziddwa olunaku olwa Saturday olw'omukaaga gw'omukwano gwange ali yampuliriza, abayekera bano aba M23 nga bayita mu political spokesperson waabwe Lawrence Kingson Kanyuka agamba nti nno okugoba oba suspicion zino ezigenze maaso mu bwangu mu post-war assessment bagamba nti ziteereddwawo okusobola okuba nga bafuga public services, okusobola okuba nga babawa high efficiency ne effective management ennungi ennongooseemu gye bagenda okuba nga baprovidingira abatuuze b'e Bukavu. Y'ensonga lwaki bataddewo temporary zino suspicions. Lawrence ayongera n'agamba nti nno statement erimu act yonna ekikolwa kyonna eky'okuluutinga erimu okwonoona oba erimu illegal occupation, erimu illegal occupation ku bintu by'obwannannyini bino babigobye mu gavumenti yaabwe empya. Era bagambye oyo yenna anaakwatibwa ng'agenda nabyo mu maaso ajja kufeesinga sanctions ez'obulabe ate nga mpitirivu. Newankubadde Kanyuka avaayo n'agamba nti nno essential services okugeza nga Water Distribution Authority of the Democratic Republic of Congo, Societe National Electricity, Direction General Dismigration, eyo nayo bagitaddeko, Education and Health, eyo nayo bagikoonyeeko, Education and Services and Congolese National Radio and TV mu National Congolese. Ebyo byokka bye bijja okusigala nga bigenda mu maaso n'okuoperatingibwa mu ggwanga mu bitundu ebyo bye bawambye mu bibuga byabwe. Jjukira baakawamba ebibuga bibiri eby'amaanyi omuli Goma ssaako ne Bukavu. Munnange ebyo nga bigenda mu maaso n'okuba nga abayekera ba M23 bakola gavumenti yaabwe era nga bakola ennongoosereza n'engeri gye basobola okugavaningamu ekibuga kyabwe, gavumenti ya Democratic Republic of Congo tennaba kuba kuvaayo ng'eyogera ku suspicion zino ku nsonga eno ez'abayekera okuva M23 ekapukyalinga Bukavu ku Friday nga 15
2025 ennaku ntono nga ziyiseewo nga bakamala okukapukyalinga ekibuga Goma ne International Airport mu Northern Kivu provinces ne Bukavu Airport mu Southern Kivu provinces newankubadde omwezi oguwedde twalinamu samiti eyatuuzibwa mu Tanzania mu East African Community ne South African Development Community mu kibuga Dar es Salaam eri mu ggwanga erya Tanzania mu kibuga Dar es Salaam. Head of state yali ordarinze immediately hospitality saako n'okusizinga fire naye teri kalungi kakivaamu mu orders ne zaali ziweeweddwa okulaba nga bawa omwagaanya okuteekayo emirembe saako n'okusiriikiriza emmundu tewali kirungi kyabivaamu. Naye mu mwaka gwa 2021 Bisimwa ne Emmanuel Sultan Makanga bano baakakasa nnyo mu mwaka ogwo nti balekawo parties okuva mu Northern Kivu ne mu Southern Kivu provinces zibeere nga ze head of the label. Naye Bisimwa ne Makanga nga August 2024 agamba nga beegase wamu ne Nanga nga baagala okwamplifyinga insurgencies eri gavumenti ya Democratic Republic of Congo. Gavumenti yagenda mu maaso ne repeatingibwa nga yo egenda mu maaso n'okubanga enokulayo eggwanga erya Rwanda okuba mbu yeetubaakinga ng'agamba nti Rwanda n'aba M23 be bakolagana okuba nga bamalako abantu be emirembe. Naye ate babayekera bakyegana bagamba olutalo luno luli against corruption, discrimination, luli ku buli bwanguzi, okusosola mu mawanga saako ne relationship gye balina n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. So ensonga zino baleme zitwala mu ngeri ya kyenoonero nga bwe baagala babayekera bavuddeyo ne babalambika ensonga lwaki olutalo luno lukyagenda mu maaso. Oli ku Yugi Updates TV ku wadde osinza obba ng'otuuliza webale kwekumira ku mayengo gano. Gwagala otwenga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe ojja kuba ng'otwegattako. Mbaagala nnyo, mweraba.